Ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa n'amatendo amajjuvu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu ate n'atuteeka mu bantu abategeera nti kino kye tuvaako kiteekeddwa okukolebwa, kuba bye bimu ku bigendererwa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatussa ku nsi kuno tubeere nga tumwesinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nzizizaako okusaba ebyengera n'emirembe bidde eri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eyakola omulimu nno ogw'amaanyi, omulimu ogw'ettendo, omulimu ogwali omuzibu mu kaseera ako. N'atandika bw'omu n'asomesa abantu. Mwana wattu essaawa ya kaakati abasiraamu tuli nkuyanja na nkuyanja. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasulemu musera, musasulemu kijjuvu mu mulimu ogwo ogw'amaanyi gwe yakola, n'abo bonna abanaatambulira mu buufu obwo okutuusiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala lwalisaanyaawo ensi eno n'ebigirimu. Kuba naye akaseera ako akadde ako gye kali, ng'ensi tekyaliwo, ng'eggulu terikyaliwo. Olunaku lwaffe luno olwaleero njagala njogere ku bye njogedde mu ntandikwa. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu kitabo kye ekitukuvu Qur'an nti bw'aba agaba abaana, bw'aba atuwa abaana, yahab liman yasha inatha, bw'aba yagadde mu bantu ffe amuwa abaana ab'obuwala, nga buli gw'ozaala mwana muwala. Ne bw'ogezaako n'ogamba nti kampaseeko omukyalo omulala, era bw'oddamu okuzaala era n'ozaala baana ba buwala. Wa yahab liman yasha dhukura, ate gw'aba yagadde Allah amuwa abaana nga ba bulenzi, nga ye mwana wattu azaala balenzi beereere. Ne bw'agezaako awasa owokubiri, awasa owokusatu, awasa owokuna, ye buli gwe bazaala aba mwana mulenzi. Oli Allah mu baddu be gw'aba yagadde amuwa abaana ng'azaala bawala beereere. Ate era mu bantu gw'aba yagadde n'amuwa abaana ng'azaala balenzi beereere. Aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, oba gw'aba yagadde ate n'aba ng'amuwa abaana ab'obulenzi n'amuwa n'abaana ab'obuwala. Wa yaj'al man yasha aqima, ate gw'aba yagadde n'atamuweera ddala, n'aba nga mugumba tazaala. Bwe twogera ku bugumba, omuntu ayinza okulowooza nti bakyala bokka, ne mu basajja eriyo abasajja nga tebakola ki? Nga tebazaala, nga ne bwawasa omukyala tazaala. Naye omukyala bw'avaawo n'agenda n'afumbirwa ewalala, omukyala akola ki? Omukyala azaala. N'owasa asooka oluusi n'omugwana ogamba mukyala tazaala, tazadde ku mwana. Omukyala n'agenda n'afumbirwa awalala n'azaala. Gwe n'owasa omukyala owookubiri era n'ogenda ng'ensonga y'emu, naye n'agenda oba n'omugoba n'agenda ewalala n'akola ki? N'azaala. So ensonga y'obugumba, omuntu obutazaala, tekiri nti kiri ku bakyala bokka. Abasajja mwebali n'abakyala mwebali, okusinziira mu tteeka eryo mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala gy'atulitegeezezza. Gw'aba yagadde amuwa abaana ab'obulenzi bokka, gw'aba yagadde amuwa ab'obuwala ng'azaala bawala bokka, gw'aba yagadde amuwa abalenzi n'abawala, gw'aba yagadde amufuula nga tazaala, nga mugumba. So what? Tekyetaagisa musiraamu nti bw'oba ozadde ng'ozaala baana ba buwala bokka ogende ku mulaguzi olagule, weeraguze lwaki nzaala baana bawala bokka. Tekyetaagisa kusamira, ogende osamire, ogende mu masabo nti olw'okuba nzaala baana bawala bokka njagala nsamire emizimu oba ekyemisambwa gimpe abaana abalenzi. Agaba abawala ye Allah, agaba abalenzi ye Allah. Gw'aba yagadde amuwa abawala bokka, gw'aba yagadde amuwa abalenzi bokka, gw'aba yagadde amuwa abalenzi n'abawala, gw'aba yagadde tamuweera ddala. Ensonga y'abasiraamu bangi tetugimanyi, era weesanga ng'abakyala abamu agamba ngenze kukyusa luzaalo. Bw'agenze kukyusa luzaalo
naye mu kukyusa oluzaalo oba okukyusa ave ku kuzaala abawala bokka azaale n'abalenzi akolerayo shiriki, akolerayo ebitakkirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki byeyagaana. Bannaayi, abaana b'obuwala nabo baana, n'ab'obulenzi nabo baki baana, naye ng'omuntu nga ffe abantu osinga kwagala ozaaleko abawala ozaaleko naki ozaaleko n'abalenzi, naye bw'oba ozadde abalenzi bokka si zambi era toyina musango, era togamba nti Allah tanjagala. Bw'oba ozadde bawala bokka togamba nti Allah takola ki tanjagala, kuba nabo baki nabo baana. So tumatirenga n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ky'abaakoze eki Allah subhanahu wa ta'ala ky'abaakuwadde mu baana, tuleme kuwankawanka, lema kuzunga, lema kubuuza gwe wakola otya gwe okikola otya. Bannaayi ekyakikola yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. So tubeere bakkiriza, tubeerenga bamativu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakoze eki kyatuwadde. Ensonga eri sayidi ne sayidi, omukyala ye ayinza okubeera nga ye gwe nno olina abakyala babiri, naye omukyala omu alina abaana abalenzi n'azaala n'abawala, ate omukyala omulala ng'alina baana bawala bokka, nga ye buli lwazaala asuulawo mwana muwala, oba asaala baana balenzi bokka. Mukyala gwe matira nti Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwa abalenzi bokka alhamdulillahi rabbil alamin, bwakuwa abawala bokka alhamdulillahi rabbil alamin, bwakuwa abalenzi n'abawala alhamdulillahi rabbil alamin, bw'aba takuwadde alhamdulillahi rabbil alamin. Ensonga y'abasiraamu tukole ki? Tugitegeere. Obusiraamu nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atumibwa, ate bannaffe abo ng'obusiraamu butandika okujja baalina empisa embi. Empisa embi gye baali balina ng'omuntu bw'azaala omwana omuwala kibeera kya kivve, era aba afunye obuzibu. Valla wajhuhu muswadda, kugamba abeeraawo ng'afunye omutawaana gw'amaanyi. Kyova olaba abantu abamu baatuukanga ne baziika abaana baabwe nga balamu, abaana b'obuwala ne basima ekinnya, omwana ne bakola ki? Ne bamuziika mu kinnya. Allah kyatugamba nti wa idhal maw'udatu su'ilat, abaana abo bwe baliba babuuziddwa lwaki bakadde bamwe bakola ki? Babaziika nga babattanga. Bo ne baba n'empisa embi. Obusiraamu ne bujja ne bujjawo empisa ey'embi. Banaye omwana w'obuwala mwana, n'omwana w'obulenzi naye mwana, naye omulenzi n'omuwala tebasobola kwenkanankana. Allah kyatugamba nti walaysa dhakar kal untha, omulenzi talinga ki? Talinga muwala. Enjawulo weeri mu bintu byonna. Omusajja talinga mukyala, omuwala talinga mulenzi. Walaysa dhakar kal untha, naye ekibagatta bonna bonna baki? Bonna bonna baana. Bw'oba obafunye olina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kuba eri ayagala omuwala ng'ayagala nti mu bulamu bwange nzaaleyo yadde omwana omuwala ogwo n'atasobola mmuzaala. Olina agamba nti mu bulamu bwange kanzaaleyo yadde omulenzi ogwo n'atasobola kukola ki? N'atasobola mmuzaala. Oba kale kanfune olubuto luveemu. Ekitegeeza abaana bano kyengera. Olwaleero nzize kwogera ku kyengera ky'abaana abawala, kuba abantu abasinga obungi abaana abawala babayisanga ekyokuttale, babayisanga kwegamba abatalina mugaso, babayisanga abatalina mugaso. Era ne bw'oba ofudde mu biraamu byo mutera kuteekamu baana balenzi, abawala temubateekamu nti abo bagenda kufumbirwa after all baveewo, guno gwe musaayi gwange. Basiraamu bannange, abaana b'obuwala misaayi gyaffe. Kyobola obusiraamu bwajja ne buteekawo nti bw'oba ofudde omwana ono ow'obuwala naye ku maali yo gy'olese aynako havu, aynako nasibu, aynako omugabo ku maali gy'olese. Yadde ng'omulenzi aynako enkizo nti yaafunako ekisinga ku kyani? Ku kyono omwana omuwala. Naye obusiraamu era bw'alambika lwaki afuna ku kino ekisinga ku ky'omwana omulenzi afuna ku kisinga ku ky'omwana omuwala? Omuwala alina okufunayo ate ne gye yafumbirwa asobola okukola ki? Baawe bw'aba afudde era asobola okukola ki? Era asobola okufunayo, era ne tubanga kumpi osanga tuba twekoze eki? Tuba twenkanye.
samusi buli az'amaanyi. So abaana baffe ab'obuwala tubasembeze nnyo kumpi nnyo. Abaana baffe ab'obuwala tubayise bulungi nnyo. Bwe tunaaba tubalese ne tubanga tetubasembesezza gye tuli, tetubakozeeko kyetaagisa kukolebwako, tetubaleze mu ndera ya Busiraamu nga bwe tuteekeddwa kulera baana baffe ab'obuwala, please tujja kuba tuguddewo omulyango omubi, omulyango ogukontana n'Obusiraamu. Muganda wange, abaana abalenzi nga bw'obayisa obulungi n'obasomesa n'obalabirira, n'abaana b'obuwala bayise bulungi obalabirire. Ebiseera ebimu bituuka abasajja n'ogamba nti Fatuma atuule, Muhammad agenda asome. N'otuuza Fatuma. Lwaki omutuuzizza? Lwakuba Fatuma mwana waki? Mwana wa buwala, era n'atuula. Abaana baffe tubayise bulungi. Abaana baffe abawala tubalabirire. Okumanya ensonga y'okuyisa abaana baffe abawala nkulu nnyo, era Obusiraamu bwagisimbako nnyo essira. Hadith erimu Imaamu Ahmad, Musnad Imaamu Ahmad, ne mu Sahih Ibn Majah, hadithi ya Uqba bin Amir قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسكاهن وكساهن من جدته كنا له حجابا من النار يوم القيامة. Uqba bin Amir ategeeza nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yali akkaatiriza ensonga y'abaana ab'obuwala yatubuulira hadiisi eno gye njagala okubatuusako olwaleero. N'ayogera ebigambo bino eby'omuwendo, ebigambo by'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam, n'agamba nti omuntu yenna alina abaana ab'obuwala nga bali 3, n'obeera n'abaana abawala 3, abaana abo ab'obuwala 3, fasabara alayhinna, n'ogumikkiriza obuzibu obuli mu baana abo ab'obuwala. Kuba amazima gali nti abaana b'obuwala balina obuzibu bwabwe. Olina okubeera omuntu abawuliriza bye bagamba, n'obateekako amaaso embeera gye bakola ki, embeera gye beeyisaamu. Kati bw'ogumikkiriza obuzibu obwo bwonna bwonna, wa at'amahunna, abaana abo ab'obuwala era n'oba ng'osobola okubayimirizaawo mu byendya, ng'obagulira emmere ne bakola ki, ne balya ne bakkuta. Si ekyo kyokka, wasakaahunna, abaana abo ab'obuwala n'oba ng'osobola okubayimirizaawo mu byokunywa, ebyokulya, ebyokunywa. Wakasaahunna, n'oba ng'osobola okwambaza abaana abo ab'obuwala. Naye ng'ebyo byonna obikola okusinziira ku nsawo yo nga bwe yenkana, okusinziira ku nfuna yo nga bwekola ki, enfuna yo nga bwe yenkana. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti omuntu akola ebintu ebyo byonna, kunna lahu hijaban minan naari yawma alqiyama. Omuntu oyo endabirira gy'alabiriddemu abaana be ab'obuwala 3 aba amaze okufuna ejjiji erigenda omukugira okubeera ntayingizibwa mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kuyingiza muntu mu muliro abadde n'abaana ab'obuwala abameka? 3, n'abalabirira bulungi, n'agumikkiriza, n'abaliisa, n'abambaza, n'abanywesa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuteekawo ejjiji ku muntu oyo abeere nga tayingizibwa ki? Abeere nga tayingizibwa mu muliro jahannama, waliyadhu billahi min dhalik. Abaana baffe ab'obuwala
betulina kuba embeera eriwo nti abantu singa kuzaala bawala era ssaawa yakakati bw'otunulira mu Uganda abakyala batusinze obungi mu sensasi eyakavaako. Sensasi eno ejje baakamala mu Uganda abakyala babadde bangi nnyo okusinga abaana abaki abaana ab'obuwala. So ffe ng'abasiraamu otulina enjigiriza ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah subhanahu wa ta'ala tulina okubeera nga tulabirira abaana baffe ab'obuwala. Allah subhanahu wa ta'ala atuteerewo ejjiji tubeere nga tetuyingizibwa fiinaari jahannama. Naye tunuulira abaana bo ab'obuwala b'olina obalabiridde bulungi? Olina basatu obalabiridde bulungi? Obasomesezza eddiini yaabwe? Essola bagitegeera? Empisa zaabwe ziri zitya? Si be bano abasiba ebiviiri ne bituuka eno wansi ne bikweya? Si be bano essola etuuka nakugamba nti nze ebyessola si byendiko? Si be bano abambala obukete? Tunuulira omwana wo ow'obuwala asobola okubeera ensonga okubeera nga owona omuliro. Omwana wo ow'obuwala asobola okubeera ensonga okubeera nga owona omuliro. Kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze otubuulira omuntu bw'abeera n'abaana basatu ab'obuwala fasabara alayhinna wa at'amahunna wa kasaahunna wa sakaahunna kunna lahu hijaban minan naari yawma al-qiyamah. Omwana wo ow'obuwala ali atya? Vako abaana bo balabiridde otya? Bataga tulina embeera nga buli lw'okomawo waka okomawo ng'oteeseeko ebanja toyagala kuyita mu maaso mb'olowooza weeteekerawo ki? Baana kubeera nga basabaani. Mwana wo bw'ajja n'akugamba taata sirina paadisi okwata ne ku mutwe n'ogamba Allahu akbar, omwana ono ayononese. Azisabaani? Azisabaani? Era gwe bw'otamuwa ani agenda ozimuwa? Era ekyo toyagala kiwulira mu matuugo okikugamba kati ekyakigamba ani? Bw'aba alina maama we wakiri awaka alhamdulillah asobola okigamba maama we, naye tujjukire waliwo abaana nga talina maama we awaka. Nga gwe taata olinawo n'abaana bo bokka tolina mukyala waka, kati omwana wo ekyo agenda kigamba ani? Taata sirina nnika okwata n'ogamba astagfirullah 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 al-aliyyil azim, omwana ono ayononeike. Kati azisabaani? Era omusindika kukola ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatugamba nti omuntu yenna alina abaana abameka ab'obuwala nga basatu fasabara alayhinna wa at'amahunna wa sakaahunna wa kasaahunna, n'abambaza n'abaliisa n'abanywesa. Taata twagala kulya ku nkoko, bw'oba olina essente abaana baabo obuwala n'ab'obulenzi, naye olwaliro nze kwogera ku baana ba buwala. Aha, ogaanye essente ozirina, enkoko agisabaani? Omusindika kukola ki? Era onaaba omuliisizza. So abaana baffe ab'obuwala bwe baba batusabye ekintu kyonna nga kiri mu busobozi bwaffe min jiddatihi, nga kiri mu busobozi bwaffe, please abaana baffe ab'obuwala tubawe. Omwana wajja kubeera mwensa, omwana wajja kubeera n'empisa, naye empisa z'abaana baffe zisiiwuuse, naye nga ziva ku ffe bazadde abakola ki? Ziva ku ffe abazadde abazaala abaana. Basiraamu bannange, abaana baffe ab'obuwala mbalamira, abaana baffe ab'obuwala, abaana baffe ab'obuwala tubayise bulungi, tubalabirire, bye baagala nga tusobola obibakolera, wallahi tubibakolere kasita biba nga tebimanya mateeka gaki? Tebimanya mateeka ga Busiraamu. Abaana baffe ab'obuwala tubasomese empisa, tubasomese eddiini bagitegeere. Omwana abeerewo nga muwala, nga gwe ky'omunoonyaako omwana ono omuwala libeere ejjiji, obeere nga toyingira fiinaari jahannama. Mugambe mwana wange,
enviiri z'oyunga obusiraamu tebukkiriza mwana muwala oba mukyala kuyunga nviiri. Omunnyonnyole. Nabbi agamba bw'ati obusiraamu bwe buti bwe bukola ki? Obusiraamu bwe buti bwe bugamba akiveeko era akitegeere. Mwana wange lwaki oyambala obugoye obumpi bwe butyo n'ova mu nnyumba nga wenna okoze eki? Oli bukunya, oli bwereere. Mwana wange ekyo tekikola ki? Ekyo tekikkirizibwa. Ekyo kimenya mateeka ga ki? Kimenya mateeka ga busiraamu. Akitegeere. Obeere nga oteeseewo abaana baabo obuwala okubeera nti lyejjiji erigenda okukugira okubeera nga toyingizibwa finaali jahannama. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo yakyogerako n'agamba nti omuntu bw'abeera n'abaana abasatu nga baabuwala n'abayisa bulungi n'agumikkiriza n'abaliisa n'abanywesa n'abalabirira bulungi nnyo kunna lahu hijaban minan naari yawma alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuziyiza omuntu oyo okuyingira omuliro ku lunaku lw'enkomerero. Tutunule eka gye tuva. Buli muzadde ali wantunula mu baana bo oyitawo. Siraamu munnange oyitawo. Bw'otunulira mu baana bo abataano b'olina, bw'otunulira mu baana bo abasatu ab'obuwala b'olina, muganda wange oyitawo. Tuyitawo ku baana ab'obuwala. Eyo hadisi rawahu Imaamu Ahmad wa Ibn Majah. Tufunemu ekyokuyiga. Abaana baffe ab'obuwala baliko ejjana. Abaana baffe ab'obuwala baliko okubeera nga Allah atuwonya okuyingizibwa finaali jahannama. Tukoze tutya? Ddayo eka otuule, weetegereze ebigambo bye twogedde, obikolereko, oteekewo embeera Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga takuyingiza finaali jahannama. Waliyadhu billahi min dhalika. Hadithi endala, hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جارتان بمعنى بنتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. حديث يوكبيري إفاكو أنس بن مالك sahaba wa kitiibwa nnyo. Anas bin Malik yali mu nnyumba y'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu yenna, ndoza mu Luganda okwola oba bw'akuza abaana ab'obuwala n'abakuza bulungi abaana ab'obuwala babiri. Hadisi yasoose tugambe bameka? Basatu. Kati hadisi eno ya Anas bin Malik ye ate tugamba abaana bameka? Babiri. Senga obeera n'abaana ab'obuwala babiri n'obakuza bulungi, n'obalabirira bulungi, n'obasomesa eddiini, ne babeera ab'obuvunaanyizibwa, ne babeera abaana abawala nga kwegamba buli omu baakubirako ekifaananyi nti bannaye senga nange nina nga bawala ba gundi, ne babbinkira mu ki? Mu busiraamu. Anas bin Malik atugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti hatta tabluga, mpaka lwe bakula. Olina abaana ab'obuwala babiri, n'obalabirira bulungi, n'obakuza bulungi, n'obasomesa eddiini, ne baba bannaddiini, ne baba abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nsi muno. Hatta tabluga, mpaka lwe bakola ki? Lwe bakula. Kuba bwe bakula baba balina kuvaako gwe obuvunaanyizibwa obukwasa abantu abalala. Ekitegeeza mpaka lwe banaafumbirwa. Kubaffe obuvunaanyizibwa bwaffe ku baana baffe ab'obuwala obusinga obukulu ennyo kwe kubeera nti from zero age mpaka lwafumbirwa. Bwafumbirwa mba neetikudde ogumu ku mugugu ogw'abaana bange ab'obuwala ne ngukukwasa, gwazze n'osaba omwana wange owaki ow'obuwala, nze mbeerawo kugamba nti abannaye kino kiri bwe kiti, bannaye kino kikolebwa bwe kiti. Naye obuvunaanyizibwa obukulu mba mbutisse oyo atutte muwala wange oba jjojja omuwala baba bakutisse obuvunaanyizibwa obwo. Kati Anas bin Malik atugamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu yenna bw'abeera n'abaana ab'obuwala babiri
n'abakuza mu nkuza ennungi ne bakula. Abaana abo bwe baba bakuze nga bampisa nnungi, jaa yawmul qiyama, omuntu oyo ajja kujja ku lunaku lw'enkomerero. Ana wa huwa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti nze n'omuntu oyo yakuza abaana ab'obuwala abameka? Ababiri, ng'abakuzizza bulungi. Wa dhamma aswabi'ahu, n'abeera nga engalo ze zino ebbiri, eya sababa ne wusta, nti omuntu oyo bwe batyo bwe bagenda okubeera butoola n'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lw'enkomerero. Naye mulowooza Nabbi agenda kubeerawo ku lunaku lw'enkomerero? Fi jannatul firdaus a'la al-jinan, jana esingayo okubeera y'ebbeeyi, jana esingayo okubeera eyawaggulu. Naye olw'okuba abaana b'abawala ababiri wabayisa bulungi, n'obasomesa, n'obakuyigiza empisa ennungi, kigenda kusitula eddaala obeere ng'obeera ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaana baffe ab'obuwala tuyimiridde tutya nabo? Bw'otwala omwana okusoma eddiini, omusajja mukyala agamba omwana wange tajja kusoma ddiini, agenda kusaazaawa. Banaye abaana b'obuwala tebasoma ddiini lwakuba nti twagala basaaze mu mizigiti, kuba obusiraamu tebukkiriza mukyala kusaaza mu mizigiti. Naye kyabuvunaanyizibwa gwe omusiraamu omwana wo ow'obuwala okubeeramu eddiini, okubeera omunnaddiini, osobole okufuna embeera ekuyituusa okuba ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam butoola nga bw'olaba engalo zino ne bw'ozigira bw'oti, era oba oli kumpi ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba wano zikomye. Naye era oba oli kumpi naani? Ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oluusi taata atwala, maama n'agaana. Oluusi maama agaana, oluusi taata atwala, maama n'agaana. Oluusi maama n'ayagala omwana asome eddiini, ate taata n'akola ki? Ate taata n'agaana n'alemesa. Abaana baffe ab'obuwala bannaye tuteekeyo nnyo ebirowoozo gye bali. Bw'abeera ne kyakugambye, take it serious, kitwale nti nsonga nkulu. Taata sirina kino kimuwe, kuba bonna tokimuwadde, ajja kufunayo abalala abajja okkimuwa, ate nga bakimuwa mu bubi. Ekigenda okujjako okubeera ntoli wamu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lwaki? Ku lunaku olw'enkomerero. Hadisi gye nsembyayo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadisi ya Aisha. Aisha mumanyi bulungi nnyo, maama w'abakkiriza radiyallahu anha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man ibtuliya bi shay'in min albanat fasabara alayhinna kunna lahu hijab min an-nari. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadisi yayogera Aisha radiyallahu anha nti omuntu yenna Allah gwagezesa n'omwana n'abaana ab'obuwala, Allah Nabbi yakiyita kigezo, kuba batono nnyo abayinza okiyita ibtila, ikhtibar, imtihan. Batono nnyo abayinza okuyita ekigezo ku mwana ow'obuwala. Omuntu atuuka n'okugamba nti nze abaana nabavaako, abaana abange abawala nabavaako. Wabavaako walekeraani? Ani abazaala? Era obuvunaanyizibwa buli kwani? Ssebo oba nnyabo toyina bavaako, kuba babo gwo bazaala, gwo bavunaanyizibwako. Man ibtuliya bishay'in min albanat fasabara alayhinna, n'ogumikkiriza Allah akuwadde bawala beereere, kuba abawala obakuza obateeka ku mustawa, obateeka ku layini entuufu, tokiyita kya muzannyo. Fasabara alayhinna, naye n'obeera mugumikkiriza, kunna lahu hijaban min an-naari. Abaana abo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuteekawo ejjiji ku lunaku lw'enkomerero, obeere nga toyingizibwa finaali jahannama, olw'okuba wagumikkiriza abaana n'obayigiriza empisa ennungi, abaana n'obasomesa eddiini yaabwe ne bakola ki? Ne bagitegeerera, ne bagissa mu nkola, abaana ne baba baggonjebwa, abaana ne babeera baki? Abaana ne babeera bampisa. Hadisi ya Aisha radiyallahu anha. Hadisi esemberayo ddala. Hadisi eyasoose nabagambye abaana bameka? Abawala bameka? Basatu. Hadisi ey'okubiri ne mbagamba abawala bameka?
babiri. Hadisi esembayo gye tusembezaayo ddala. Naam, Nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti man kana lahu thalathu banat, naam, yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfilhinna wajabat lahu aljanna albatta, wajabat lahu aljanna albatta. Faqila ya rasul Allah fa in kanat ithnatayn, qala wa in kanata ithnatayn, qala faraa alqawm annahu law kanat wahida laqala hatta wahida. Hadisi eyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ategeeza nga atugamba nti omuntu yenna bw'aba alina abaana ab'obuwala basatu, yu'addibuhunna, n'abayigiriza empisa ennungi, wa yarhamuhunna, n'abeera musaasizi eri abaana be ab'obuwala, wa yakfilhunna, abaana abo n'abanga abakuza bulungi, abatendeka bulungi, wajabat lahu aljanna albatta, ateekeddwa okuyingira ejjana mbagirawo. Ateekeddwa okuyingira ejjana ki? Oluvannyuma lw'okubeera nti alabiridde abaana abameka ab'obuwala abameka? Abasatu. Sahaba omu kwe kuyimirira n'agamba Nabbi, ogambye alina abaana abasatu, kati ate ffe tulina abaana ab'obuwala ababiri. Nabbi n'agamba nti oli ne bw'abeera na babiri naye wajabat lahu aljanna albatta. Sahaba atubulira hadisi yagamba nti natunuulira abantu nga ne bwevaayo oli n'agamba nti bwe mbeera n'omu, era Nabbi yandigambye nti n'ow'omu. Kati ssebo bw'obeera n'omwana ow'obuwala omu, n'omulabirira bulungi, n'omukuza bulungi, n'omuyigiriza eddiini ye, n'omusomesa ebitakkirizibwa, n'omusomesa ebikkirizibwa mu Busiraamu, wajabat laka aljanna. Bw'obeera n'ababiri n'okola kyekimu, wajabat laka aljanna. Bw'obeera n'abasatu n'okola kyekimu, wajabat laka aljanna. Kati ate bw'obeera n'abataano, ekyo ate tobuuza oba kyeyongerayo ki? Kyeyongerayo bweyongezi. Basiraamu nva waggulu nga mbagamba, abaana baffe ab'obuwala mubalabirire bulungi. Abaana baabo buwala lema banegelectinga, lema kubaleka awo nagalaale. Bw'aba ne kyakusabye kyonna ng'olina obusobozi, please kimuwe. Abaana bamanyi otusaba ebyo n'ogamba genda ewa maama wo, naye nga ne maama w'omwana takola, gw'okola. Nabagambye abaana balina ebyetaagisa nga ffe bataata ffe tulina obigula. Omwana ayagala pads, nabagambye paadi ani agenda ozigula? Taata gwe olina ozigula. Omwana ayagala nika, ani agenda ozigula? Gwe olina ozigula. Omwana ayagala olugoye, ani ateekeddwa oddugula? Gwe olina oddugula. Omwana alina ebyetaago ebyetaagisa ebirina okugulibwa taata, gwe olina obbigula. Oleme muteerawo muwaatwa gumusindika ku bantu balala. Bw'onaaba tukikoze, manya toteeseewo jjiji wakati wo na muliro ku lunaku lwaki? Ku lunaku lw'enkomerero. Abasajja ennaku zino musinga nnyo kufa ku baana bammwe balenzi ab'obulenzi, era ng'ogamba guno gwe musaayi gwange. Bassebo ne bannyabo ne guli musaayi gwo, ne bali baana bo, era nabo bantu, era nabo beetaaga okukola ki? Okulabirirwa. Abasajja ffe tuli wano ffenna tulina abaana, abalina buli alina omwana. Bw'otandika okugula epoloti otandikira ku mulenzi, n'oddako era n'ogulira mulenzi, n'oddako era n'ogulira mulenzi, n'oddayo era n'ozimba ennyumba, n'ozimbira eyasooka, n'ozimbira owokubiri, ng'ab'obuwala tokoze eki? Tobafuddeeko. Bassebo ne bannyabo, abaana b'obuwala nabo baana, nabo beetaaga tubawe, nabo beetaaga tubakolerere. Era oyinza okusanga mu maka ng'ate omuwala y'obuvunaanyizibwa okusinga ate ku ki? Okusinga ate ku balenzi. Tuyise bulungi abaana baffe ab'obuwala. Lwendijja ku lw'abalenzi nalwo ngenda babuulira, naye olwaleero nazze kubabuulira ku buvunaanyizibwa bwaffe eri abaana baffe ab'obuwala be tukola ki? Abaana baffe ab'obuwala be tuzaala
abaana boononese naye ng'obuzibu buvudde ku taata, obuzibu buvudde ku maama. Olw'okuba taata toyagala kuwuliriza byana bawala, toyagala owuliriza by'abalenzi bokka, eby'abawala toyagala kukola ki? Toyagala kuwuliriza. Bwe kuba kusoma omuwala atuula, omulenzi n'agenda n'akola ki? Omulenzi n'agenda n'asoma. Bannaye tuyige okubalansinga embeera wakati w'abaana baffe be tukola ki? Wakati w'abaana baffe be tuzaala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abajja okubeera nti batuuka ku lunaku lw'enkomerero ng'abaana baffe jjiji okubeera nti tetuyingizibwa mu muliro. Ateeke mu bantu abagenda okubeera okumpi ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku lw'abaana baffe ab'obuwala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyingize ejjana ku lw'abaana baffe ab'obuwala, atuwe obusobozi obusobola okubeera nti tubalabirira bulungi, tubasomesa bulungi, tubaliisa bulungi, kwegamba nga tubakolera buli muzadde kye yandibadde akolera omwana we waki? Omwana we ow'obuwala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.